olutalo Kafungula Nkete lwatandika dda wakati wa Walukagga ne Mildred Lubega Sseggona, wakati wa Lord Mayor Erias Lukwago ne Balimwezo, nga ate Lord Mayor Erias Lukwago yafunye amaanyi amapya okuva eri Sewanyana gwe Makadi Makindye West, bw'atyo yalangidde Balimwezo okubeera omulema nti Kampala yeetaaga meeya nga amagulu gonna gakola bulungi nnyo. Jjukira nti Balimwezo okugulu okumu kwa kitundu ateekamu akwambaza plastic okusobola okubeera nga atambula nga takutte muggo. Kale munnange omusajja yamwambalidde n'amutegeeza nti tetwagala wano ba magulu ga kitundu, Mukama Katonda wange. Ebyo nno General Museveni yabikozesaako naye mu kulangira Besigye nga bwalina siriimu n'ebirala. Kale kwegamba ebyobufuzi ebyakama nnyo ku byo byaliwo era biribaawo. Museveni yavumako Kuku Obote, yamuyita akasajja akasirusiru 1980 mu kalulu ako kampeyini ezo. Abamu bagamba nti Bobi Wine yavuma Museveni akola ki? Museveni yavuma dda sebo, nga naye kakyali kalenzi, naye yavuma. Obote bonna abaamuwola yabavuma dda. Naye otalo wakati wa Walukagga ne Mildred Lubega Sseggona kwegamba alina engeri gy'alengezaamu omuntu omuyimbi, kwegamba nti agezaako kulaga nti omulimu gw'obwalooya gwe gusingayo okuba ogw'ebbeeyi, era omuntu okubeera looya ye muntu aba asinga okutegeera ennyo ng'omuntu bw'abeera looya, era n'abo bennyini abamwesimbyeko bwe babuuza nti abaana bamwe mwagala bafaanana ani, nti bajja kugamba twagala bafaanane Sseggona, twagala babeere balooya so si bayimbi. Bayimbi tebalina makulu okusinziira ku Sseggona, naye abantu babiraba. Baye bintu by'okwegulumiza bino kwegamba abantu babikoowa. Abantu bo beebuuza ekintu kimu nti yes, oyogera n'okunkumula ennyenje n'ogenda mu Parliament ne mufuuwa enzungu, naye impact eriwa nga mulinga kwegamba abaafuuka ekiwudiisa bakiwudiisa ng'eri bwe muteesa bwe mugenda mu ofiisi ya Anita Among babawa akasente eno muddeeyo ne mufuuwa enzungu. Muganda wange, kakati twagala tutandikire gye byatandikira. Ndowooza tutandike nga Sseggona bakamu Makadi bye yayogera, then ate tulabe Nalukoola, kuba kati Sseggona ng'agenda mu kkooti. Kati bye tugenda okubeera nga tutunulira bye bya kampeyini eby'okuvuma, naye bino bibadde biwanvu nti Sseggona ng'atuuka n'okubeera nti awaaba nti Walukagga talina qualifications, naye omukulu Nalukoola nga looya wa Mathias Walukagga agenda kuba atunnyonnyola kuba twagala tubiyitemu, si kuba abasajja beefumita eŋŋuumi nga tetumanyi gye bivudde. Naye ye nga Sseggona ndoza tutandikire bwe yatandikira obusungu nga bakamu Makadi nga nnyonnyola nti nze omusajja ajjudde, kwegamba gwe mutasobola kubuusa maaso kijja kitya. Look at me, look at me. Look around. Look at other people. Look at me. Look at my CV. Why do you have to deceive yourself? That there is a mischievous possibility of the party choosing someone less qualified for this job than me. You want to retire people who are struggling in a struggle, scoring, good captains. You would have a problem if you retire such people. Anzijukiza Abdul Kantuntu yagamba nti ye buli muntu yenna amanyi nti captain, nti Abdul Katuntu ye captain ajja mweyungeko bawagere General Museveni group nayo n'agitwala naye yatusala. Kakati ono atugamba nti captain mulungi nnyo abadde asikowaringa era waliwo abantu abali less qualified ku ye. Kati bibalunze kijja kitya okubeera nga bibalunze. Naye muganda wange omanyi, simanyi nti oba omuntu bw'abeera nga katugeze, kubanga atugambe yatunyonyerera ntuga nti buli muntu Kabaka alina omulimu gwe yamuwa gw'abaakola. Oli yamuwa gwa buyimbi n'amuwa ne certificate oba naye nga ye bamulonda ku myaka nga 27 ne bamulonda okubeera nga oba ye mwogezi. Ajja tunyonyola mu butambi awo maaso akatambi. Kakati awo
Kabaka yamusiima bukyali era nti buli omu akola omulimu akole gwa kuyimbula naye akole ogw'okutegeerera abalala. Naye kye tutamanyi nti ddala ebigambo bwe bwesige oba bwe bwesigwa nti omuntu okwogera ennyo kitegeeza nti olina okumwesiga oba kubanga kati ekyo nakyo kiri awo muganda wange ekyo kiri awo nti abantu aboogera ennyo bano alina omumaaso abakunkumula ennyenje suubira okubanga omulembe ogwa Kyagulanyi guno gugenda kubaleka waggulu kubanga kyekibadde ekizibu kya Uganda by the way wano boogera ku struggle nga bayogedde ku struggle mbu omuntu ali mu struggle naye be basinze okukonya struggle kubanga osobola okubeera nga oli ku kyoto tovaako naye ng'ate tokumamu oli mu kyoto tovaako naye tokumamu enkozi leeso yes kakati ye Nalukoola ensonga eno agyogerako kyey'okuwa abantu Walukaga talina abisaanyizo teyasoma empapula ze teziwera era gwe oli mu nsonga za Mathias Walukaga era abawagizi be nabo emitima gibali egibasula gibatundugga ensonga what is the problem and gwe ngaali mu nsonga eyo kobeetiyo ebiki kubigenda maaso ataako nakakasango nako kanafu bulala bantu tebayebaka nze mmanyi nti looya wooye yawa aboogwo ye yategeera dda nti temuli nsonga mu kusooka yali afaanana nga alina byagamba naye obwotaganjula temuliimu kirabika embeera nnafu nnyo olw'ensonga bweti bw'otunuulira kye bayita mature entry agigendako okumuwa certificate yasooka kutuula bibuuzo era omukulu Walukaga yatuula ebibuuzo naye bwe bagikuwa eba ya myaka egi ebiri ng'emyaka egi ebiri gitegeeza nti mwe ly'ebbanga ly'olina okusabiramu osobole okweyongera ku ddaala eriddako mu by'obuyigiriza emyaka ebiri gyagenda okuggwako nga omukulu Walukaga yasabadde okusoma course ku university era nga bakozesa certificate eyo so tosobola gamba nti eweddeko ng'ali mu kusoma ekyo kye baleeta beewentaputa ennafu ennyo nga bw'olaba omuntu aba asiiwuusa entumbwe nga naye olubulwadde buva ku kibumba n'asiiga entumba omuzigo n'emeremeenya naye ng'ate obulwadde obuli ku kibumba tabujjanjabi bakatoniya nnyo nnyo balinga abagamba nti gwe Dr. Kwefu nga bakuwadde certificate ey'amature entry n'omaliriza diguri yo nti ate baddayo ne bakeberako ne bagamba nga ke-expiringa nti diguri eba efudde olw'okuba akapapula kaweddeko kiri expiration okuggwako okwayogerwako bw'oba nga teweeyongeddeeyo okukola ki kusoma naye kasigala kasaba emirimu niwe mba seeyongeddeeyo okusoma anti nkugambye bwe bakugamba nti nno waliyo obuyigiriza obuggwako nasose bulaba wano kuba omuntu okuli okuggwako kutegeeza butasaba kujja nga tosabye kweyongerayo kusoma certificate wagifuna emyaka ebiri ne giwera naye nga togenze ku ddaala liddako bagamba bw'oba oyagala okweyongera ku ddaala eriddako ddamu otuule era baddemu kuwa certificate endala naye bw'oba wagenda mu maaso n'osoma munnanga obuyigiriza obwo tebuggwako era njagala okutegeeza certificate eyo ezitowera ddala y'ensonga lwaki aba National Council for Higher Education bagikwata ne bagigatta ne senior fo ya mukulu Walukaga ne balaba nga azitowa aweza obuyigiriza obwa siniya ey'omukaaga ate nga nabo baakiraba nti kaali kaggwako mu mwezi gwa Juni naye obwo obuyigiriza oba wabufuna wamala kaggwako olw'okuba togenze kweyongera kukola ki kusoma ate kankongere ne kino Electoral Commission terina buyinza bujaabulula byasalwawo National Council for Higher Education neyawaabyeyo ensonga ye yagenze wakyamu bw'oba oyalinda ennyonyi ate togirinda ku mwalo gwa nnyanja ennyonyi bagirinda ku kisaawe kya nnyonyi Electoral Commission terina buyinza butaggulula byasibiddwa National Council for Higher Education High Court yokka yerina obuyinza Electoral Commission terina jurisdiction kuwulira nsonga eyo yefuna bbaluwa ziveeri tetaputa gwe mulimu gwayo bali abakugu be baatapuse gwe omulimu ogugwo gwakuddukanya byakulonda
so si kuteekateeka bya buyigirize. Era olumu ababa balina bye beebuuza ku by'obuyigirize babagamba genda mu UNEB, genda mu National Council of Higher Education. Fenge Electoral Commission sife abalina obuyinza okukola ku ekyo. Kino kye bakola okubawuliriza bataddewo tribune era babawuliriza. So tekirina baddembe okumala okuwuliriza byonna. Neyo ensonga ne bagiwulira gye nkugambye nti temulina buyinza. Oluvannyuma ne bamaliriza okuwuliriza ne bagamba bwe twekenneenyeza tulabye nga tetulina buyinza nabwe ekito waloopa wakyamu. Okay. Kakati munnange ebintu bifuna okuva eri looyo omukokooteevu naye nga twerabira aba maintenance palace balina solar systems zonna gwe bali badde bwetaaga era ne ebyamazzi ebyamasanyalaze byonna babirina okukosa n'ettiimu y'abakugu esobola okukuyambako okubinstallinga mu ggwanga wonna woba oli. Olwo Hillside View Apartments bali wali ejjanyi ku kyaki kino kisangibwa wali ku Entebbe Road. Enono yeri apartments ebumuli buli kimu enjoyooto obulungi nga buli kimu weekiri. Tewetaaga kweteeka kintu na kimu, amazzi weegali bulungi nnyo, amasannyalaze tegavaako, okukosa munnange ne wifi, okukosa ne transport w'obwereere singa oba oliwo emmotoka ejja kukima naddala ng'ova ku airport. Ate nga ne Timo Property Consultants bwe baba olina ettaka ery'ekyapa gye badiiringamu mu kutunda n'okugula, ate nga bagoba ku nsonga z'ebyapa naddala mmwe abagula nga temumaze kwetegeeza byapa aba Timo Property Consultants Limited bano munnange basaale nnyo. Dokita waali temufana birwadde gwe nsabe ennamba njikuwe wano ku Uganda Atalagi WhatsApp namba zange weziri voicinga osabe ennamba ya dokita nja kugikuwa. Kakati munnange tukyeyongerayo walukagga kwegamba twagala okugenda mu bigambo bya Sseggona nga anyoomoola tusoose kufuna wali nga obusungu bamumye kaadi, kakati ayagala biggwere mu kooti, ayagala mu disqualifyingira bw'atyo. Naye ekyo munnange kiraga nti amutidde already kubanga watotedde muntu ogamba kali tugende butwefuke. Naye ndowooza kirabika yakkiriza dda nti byaganye. Kale walukagga atunnyonnyola atunnyonnyola ku nsonga nga era omukulu looya we Nalukoola bw'atunnyonnyodde. Naluku zino Nalukoola yayiga okwogera ku sipiidi takyalembeggerera nnyo. Kirabika ebyobufuzi binenge gye muvuzemu sipiidi sijja kulimba mumuwulidde mutya. Naye ekyokuyimba Sseggona akyesibako nnyo yaga nti omuyimbi taba muntu, tabaawo nadde n'akazitowa mu ye oba ekinyusi mu ye. Walukagga katusooka atunnyonnyole biri bitya yabiraba atya, oluvannyuma tugende ku Sseggona tulabe ate ye kyagamba mu kunyooma kwe. Nakwata ng'omuzinda lwengenda nga nziruka bwe nti ku ttaka ng'enkuba nga nze nkolera mwami Sseggona campaign naye tava ng'ali wano nga wendi. Oyo mwami Kalimira yampawaabidde gwe baayiseemu atali Kalimiro wano kungulu mu bipapula Kalimiro naye ni mu reality si yani ye yali PA wa mwami Sseggona nga yansasula yatuwa okunywa ku mazzi tugendayo n'omutwala eka. Kali ndowooza you can make that photographic interpretation. Osobola ekifaananyi okukyogeza omanyi bagamba nti bw'olaba faaza alina kyayogeddewa omanya paapa kyakola ki wangi wategerekese bulungi. Bw'olaba akaana akateewaka nga kakugeya ng'oyiseewo ne kakusekerera omanya nti bazadde baako bakugeyeza ne badda mu kati. Basebo ne bannyabo tugenda mu Uganda mpya. Nze Olukagga Mathias Mulumba Dduka ekibamu Sabasaba eyafunye kaadi ya National Unity Platform nga baza ku ground mwenna ne mugamba nti Olukagga yego tukola ki n'ekibiina ne kisunsula akola ki kiriza obagaana oba wasomako akatabo aka Robert Greene kayitibwa The 48 Laws of Power. The first law tells you or advises you never to outshine the master. Etteeka erisooka gaya amateeka ana munaana agakumira omuntu buyinza naye erisooka ligamba nti mukama wo tomukola ki tomuddamu tomukola ki tomulalisa omufete gyambe tomukola ki asobola okuba alina kiyakoze naye n'omusanga wano mukuyanyabyawo nomugamba n'omunenyezaawo n'olaga abantu bonna bonna nti ate ng'omusinga okukola ki oli ne baba yatandika mudaala gwe gwa menvu nga gye wagenda n'okola
sebo muwe ekitiibwa walitandise obuvu muwe kiki ate abatigulini waliwo the 9th law ligamba nti nno abantu bakakasize ku ebyo byokola so si kubakubira kereni yagamba nti win through your actions never through arguments omuntu bwasaba ensaba ngenyero byakoze abatalina byakoze alina byakoze asirika ne byeyogere nino nyonyola abantu nsaba komunete mutebe abantu bakubira kerere basaba ne bajjawo tubasaba akalulu aka pulezidenti era bagamba ebigambo biri byokka ekyaleese musiroyisti si kwogera luzungu lutategerekeka kubanga bamwogedde bamemba bapalamenti boogedde oluzungu palamenti. They have spoken and they spoken and they spoken and they aired out ununderstandable English, but they have not managed to change people's lives. Okay. Muganda wange. Kakati omuyimbi mu maaso ga Sseggona atasaanye kubeera nga atunuulirwa abantu era asaanye okubeera mu by'okuyimba. By the way, ate Sseggona namulabye kulumu obutambi mu bwenina ano ng'ali mu kuyimba nnyimba za Maureen Nantume olukana kayimba simanyi mpalanira bwerere naye wala n'okulwana nti voko mugiwulidde voko mugiwulidde alinga General Museveni ye kenyini nyina agamba omuyimbi obuyimbi ate naye n'amaliriza nga azeemu kuyimba okusobola okukakasa abantu be kwegamba munnange si byangu yadde n'akamu naye nabadde mbanyonyola ku muntu kwegamba singa omuntu abeera nga ayogera nnyo ayogera n'akunkumula ennyenje era nga mukumatiza muganda wange teri amusinga kumatiza oyinza okwetanga nga ku kitundu mumwetaaga naye ate ayinza okuba takola mu kutereka ssente z'abantu nga tosobola mwesiga n'omuteresa ssente era ng'awo tajja kubaawo na makulu ng'awo wakoma okutegeera so nga ate yasoma era ng'ayogera nnyo abaweesa ekitiibwa ku kitundu era nga mumukozesa ku mikolo n'okuboogerera mu bintu ebyetaagisa mu ngeri efaanaganako bwetu naye ng'ate okutereka ssente z'ekibiina muganda wange n'omala ozimuteresa oba otusse kakati kiba kitegeeza nti naye tubaako bye tutamwesigako nga bwe kiri mu palamenti y'e Uganda nti mulimu aboogera bali mu opposition nga bo bakolerera kubeera mu opposition era nga bo bali awo be basinze okukonya struggle befuula abanna struggle nenge basinze okukonya struggle bakanya kwogera nzungu bakanya kwogera biki naye tewaliwo progress struggle yakona kati Sseggona mu bigambo bye naye ayogera mu kunyoomoola ne wakubadde abantu ng'era bamubuulira ekituufu nti munnange geera tuviire ffe tuli kuwalukagga naye alina ensonga ze bwazinnyonnyola nga nina emyaka 27 kabaka yampubwa minisita bw'amawulire kabineti n'olukiiko lwa Buganda era nga nze mwogezi w'obwakabaka ku myaka 27 nawulirako ti ne mukulu wange kabaka yamuwa ebbaluwa omusimba okuyimba buli muntu asigaze omulimu kabaka gwe yamuwa eyagaba n'omuntu aweereze okusinziira ku ebyo kabaka bye yamuwa ne Katonda byamutaddemu buli muntu alina ekirungo Katonda kye yamuteekamu temwagala tuwuliriza muleke abagala okuwuliriza tebigenda kumubeerera byangu Sseggona newankubadde agezezzaako okunyonyola abannyonnyodde yatutegeezezza nga bakyakayiga bwe batasobola kubeera nga basigala mu kisaawe bokka nti bo abasajja abasambye ennamba ezo be balina okubeera nga beesirika mu buli nsonga yonna kakati ekyobuyimbi bakyesibako naye ate si kirungi kubeera nga oli awo gwe nga kyosobola okukola kyekyo kye wasoma kyokka nsuubira okuba nga omuntu
akola amakulu era asobola okubaako n'enkulaakulana yoyo asobola okukola ekintu ekirala okwekolamu omulimu omulala oba katugize singa abeera agaggawadde yekka na yekka nga obugagga tabujje mu gavumenti nti abujje mu byabufuzi nga baseggona oyo gwe tusinga okwetaaga kyova olaba nga General Museveni yalema okugaggawala ku myaka emito kye yakola kwe kutwala eggwanga n'aliteeka mu lutalo abantu ne bafa ne bakola buli kimu n'awangula olutalo n'asigala kwesimira amafuta ge gold we n'ebirala byonna okiraba era nga akakasa bibye kakati oyo ye muntu omubbi era atasobola kubaako nkulaakulana okuleka okwekkusa kakati Sseggona ennaku ezo nabawaako ku mboozi emabegako kireka ndowooza omwaka nga gumu emabega nga obubizzi bwe bufudde ekyengero eyo alinayo obubizzi eyo bwafa ekitali kibi kubanga yali agezako okwekolamu omulimu simanyi omuntu omuyivu looyo ate okulunda obubizzi oli oba abunoonyaako kikuba yafiira obubizzi bungi bambi era ntumusaasira obubizzi bwe nga bufudde naye waliwo okulabula sekulabula newankubadde nga abantu abamu tuba tetubeetaaga nnyo kubawuliriza naye ku luno ti amale yadde alina ensonga gy'annyonnyola wabula Sseggona bw'oba oyingira ekiyumba ky'embizzi n'osigaza essuuti y'enjeru then oba tokyali wa kitiibwa yambala ebisaatisaati yambala gambuutusi yingira mu kiyumba ky'embizzi nga bw'ofulumayo ojja kunaaba ozzeemu essuuti y'enjeru baleme na kumanya nti gy'obadde wabula nze Sseggona ebyo omulembe gwabwe gwaliwo kambabuulire Katonda agaba ekiseera ekiseera bw'akigaba ne kikola oyitimuka n'oyalika ne kiggwako ne bano abanyankola abatukulembera olunaku lusobola okukya abakalamojja ne bakola ensobi gye balabirako ddala ne bajja mu kibalo ne wajja abakalamojja buli omu ne yeebuuza naye abakalamojja baalinnya batya mu buyinza nga be babukutte nga be bantu abali basinga okuba abawansi abali primitive abatategeerekeka nga bali mbuyinza nga Igigi Mukalamojja vice Mukalamojja akulembera amagye Mukalamojja president Mukalamojja abasirikale Bakalamojja buli kimu nga Bakalamojja ate bo bakambwe Mukalamojja nga yakutte Katonda agaba era nzo omu ku bantu atagamba 100% Museveni mugezi teruli basiruffe Katonda yamuwa Katonda yamulonda n'amugemulira n'amuwa ekyo kye yamuwa kirina ekiseera kye kijja okutambula nawe kijja okutambuza era kiriggwako omulala najja Basseggona abo nga bwe baayimuka bajja mu byobufuzi ne bibeera by'amaanyi nnyo Katikkiro Nambooze Sseggona Mbidde Ssemuju Kasibante eyo gurupu eyo yali y'amaanyi muganda wange gedibetinga nga boogera buli kimu kiriko ekiseera kyakyo kiseera kya Museveni kiweddeko ekyabannaffe ababadde balya mu ngalo za Museveni kiweddeko bakwata ku bisubi naye ensi ebategedde nti babadde batuliira muli ekiseera kyabwe kiweddeko bakkirize ne bwe banaagezaako batya ne bwe banaajuliza kabaka anti bo ebyabwe babijuliza kabaka yannonda yes yakulonda kati lwaki ate yalonda omulala gwakyali mu kifo kye yakulonderamu kitegeeza nti kiseera kyo kyaggwako bwe yakulondera n'ovaako n'alonda omulala ne gwe yalonda osanga baamuggyako kati wayinza okuba nga waliwo abalala abaakaddewo balinga 5 kyokka te ggwe okyatulemeddeko oyagala kutufiirako bannayuganda mwabaaki kale munnange sigenda kusukkawo nnyo wano naye ng'olutalo lukyagendera ddala mu maaso mpola mpola ng'ava ali akatogo tujja kuba tubisensula mpola mpola ku Uganda Talagi nga bulijjo akuume